ekikola Bobi Wine kyewakoze kyakutyobodde nnyo, kyayongedde okulaga abantu kiri kye mwagamba mbu kaakati Kyagulanyi naye w'amaanyi nnyo mu Buganda, era ne bwe tuba tugenda kwanjula oba mbaga mutwale ekifaananyi kya Kabaka nga mutwalirako n'ekya Kyagulanyi. Nina abagamba Bobi tasobya takola ki, mutuyambe mu mufunire bye bayita ba political advisors. Gwe bayita Sir Misaki Semakula muzukulu wa Ndugwa mumunebalize we mumusanga bonna mu luyimba lwe yayiwandiikira Kabaka olwali olw'emyaka 30 Ssaabasajja ng'ajaguza lwe bayita Beerawo. Kabaka mwe yasinzidde okufuna ebigambo bye yatugambye ku Matikkira g'omulundi guno gwa 31. Oluyimba olwo baluyita Beerawo, era mulimu phrases eyatoolamu zeezo ze mwawulidde ey'omutamanya ngamba yambuuza Kabaka omuwammeko okukwagala era lwaki omwagala nnyo, n'atamanya nti okwagala kwa Kabaka kutuva mu musaayi. Era mwe yajje ekigambo kaakati ekyakoze theme y'omwaka guno ogwa 31 eriyokanga n'etonya ne tulaba emyoyoyo. Tutegeragana bwe mumulabako mumunebalize, musobola okumuwa ekirabo ekisinga obungi. Alina ekiriiro ky'emmere wali bagiyita Papa's Sport, mugende mumuwagire kuba y'omu ku bayimbi ab'ensonga Buganda beerina abatakyukakyukanga. Ngenda kutwala obubaka buno eri baganda bange, tetulina kyabakolera yadde mulinga abaabula naye muli baganda baffe aba NUP, nti bwe muba mugenda mu maaso ne bye mukola mulwane nnyo okulaba nga musigaza kye bayita ensibuko yammwe, ate mulwane nnyo okulaba nti mubeera ne kye bayita fan base, senta yammwe ey'olutalo lwammwe kwe mulina oddulwanira mulabe nnyo nga temugiruuzinga. Buli lw'oliruuzinga battleground kw'olwanira n'obeera nga tolina w'osinziira kulwana, byogenda okulwana biba tebisobola kukwata. Ekyokulabirako, Igo ye Kamunye kinyonyi ky'amaanyi, naye bwe kiba kiri ku ttaka wano tekisobola kulwanirawo. Ne Cobra musota gw'amaanyi, bwe guba guli mu bbanga nagwo guba tegusobola kulwanirayo. Naye bibiri bino bwe bisisinkana, buli omu afuba okulaba ng'atwala munne mu zooni bw'asinga okuba ow'amaanyi. Igo esinga kulwanira mu bbanga, kyekola esitula Cobra n'egijja ku ttaka n'egiteeka ku ground gwesobola okulwanira naye obulungi n'egikuba kyeyeetaaga. Kakati nammwe bannange lwaki mbagamba bino, nabagamba olumu njogera ebintu nga biri logical, bibatwaliremuko obudde okwefumiitiriza okulowooza. Wonaafunira obudde okuwemula ojja kuba otegedde kyegamba. Mutwale nnyo ekyokulabirako eky'omuntu gwe muvuganya mu byobufuzi bye mulimu, gwe bayita General Yoweri Kaguta Museveni. Omusajja ono alina ebintu bisatu byenzize mwetegerezaako. Ekisooka, Mwami Museveni tasobola kukwata ntalo 3 oba 4 n'azikwata lumu nti agende nazo mu maaso. Ng'ate mmwe temuli mu kkola olwaleero. Mwami Museveni bwe yasanga akaseera ak'akazigizigi, yakeera ku makya nga Buganda takyakwatagana nayo, eno Kabaka takwatagana nayo, ng'alinako ne Babesigye. N'agenda okulaba ng'amuvuganya amuwambyeko ground. Kye yakola kyali kimu, yalwana nnyo okulaba nti akomyawo enkolagana ye ne Buganda, asigaze Besigye ng'omuntu. Ekyo nno kyamutaasa, era zakikozesa nga polisi emu ku ebyo ebimuyambye okwekuumira okubeera wano, nti tagatta ntalo 2 mulundi gumu, akwata lutalo lumu ku lumu. Era omu bw'asitula amangu olutalo ng'alina gw'abadde alwana naye, akakasa mangu nti ono amusootinga bakkaanye afokasinga ate kuwonaza omupya. Y'ensonga olaba nti abadde tayinza kulwana ntalo zonna nga talina bantu be bayita ba allies. Yamakinga sure nti Buganda akkaanya nayo
ebibiina by'obufuzi ebimu ebisinga okuba ebigundiivu wano bibaddewo eby'amaanyi nabyo n'afuna engeri gy'abikwasaganya n'asigala ng'afokasinze ku kibiina kitya kimu. Kyokka mwate bannaffe obuzibu bwe muli mu kukola bwe buno, bino tubibagamba tubayambe musobole okwezuula. Oba oliawo bwe muba kyemuliko nti mugamba mulwanira buyinza musobole okunoonya bwe muyinza obufuna. 1. Toyinza kuŋŋamba nti olwaleero olwanagana ne Buganda Kingdom, olwanagana ne Katikkiro, olwanagana ne Catholic Gundi Church, olwanagana ne opposition bannabyabufuzi banno, olwanagana ne gavumenti. Okujjako ng'omutwe gwo kuba kuliko ekikyamu. Bwe bakuzza emisinde ogenda kuddukirawa? Anaakutaasa yaani? Oba tolina waani wooneggama? Bwe wabanga n'ewaka woosibuka nawo towaddeewo kitiibwa. Lwaki nzize n'ebigambo bino? Mwali basaale kubaali babanja Kabaka n'okumubika ne mumubikako, naye mwatwewuunyisizza mwenna nti ku lunaku ate lwe twabadde tuli mu kujaguza amatikkira nga Kabaka waali mwe mwabadde mugenzi ew'omukuuka. Yesi, naye Kabaka wansikirano tetumuyisa mu maaso. Naye was it the right time? Temutuukiriza luli olugero lwe bali mu kugamba nti mwefudde bakabaka abalala mu kitundu. Sseddume bbiri tezisobola kubeera mu kiraalo kimu. Bwe mubanga ddala mwetaaga amaanyi, nali nsuubira okuba nti ababaka ba NUP bonna mutunuulire bannabyabufuzi bano abalala bwe babaddewo nga Buganda bwabaayo emikolo gyayo. Teri ayinza kubeera walala kuba luba lunaku lukulu, bonna beesitula ne bagenda ku mukolo ogwo. Kyekiwangaalizzaawo bano be mugamba nti baluddewo nnyo, babadde bakyaliko eddusu lya Buganda nnyo. Ebyobufuzi bino muguddemu bigwe baganda baffe, naye mulina okutegeera bwe babizannya. Golowooza lwaki Mwami Museveni akeera ku makya n'asindika Ssaabaminisita we, era lwaki akeera ku makya n'asindika Vice President we ku mukolo ng'ogwo ajja abeerewo? Era weebuuze tulutwale ekyokulabirako wano, wabeerayo olunaku lubeera lw'abajulizi okujjako nga tali mu ggwanga, naye ate era bw'amanya nti omukolo ogwo oguliwo omukulu nnyo waakirya ebweru w'eggwanga atuma abamu ku baminisita bamukiikirire, ye n'agwebeererako. Kirabangako Mwami Museveni lwamiisinze mukolo tugeze nti gw'abajulizi, era bw'aba ali eno akwata vice we n'abalala sipiika baani n'abasindika ku sayidi endala, ne babeera nga wonna bali represented bulungi. Kakati mu amadiini mulwana nago, kubanga ekyabaganya okujja okubeera wano olw'okuba mumanyi empuga agenda kubeerawo. Ekikola Bobi Wine kyewakoze kyakutyobodde nnyo, era kyakendeezezza, kyayongedde okulaga abantu. Kiri kye mwagamba mbu kaakati Kyagulanyi naye w'amaanyi nnyo mu Buganda, era ne bwe tuba tugenda kwanjula oba mbaga mutwale ekifaananyi kya Kabaka nga mutwalirako n'ekya Kyagulanyi. Okwo nno okwesiriwaza abantu abaasooka okukola wano tebaawangula era tebaakola. Genda obuuzeko ku Alintuma Nsangu yagezaako okwegeraageranya mu bigere bya Ssaabasajja. Manyi Buganda tugamba wano kigere kya nvubu bakyegezaamu nga teriiwo, bw'eba weeri tosobola kyegezaamu. Emyoyo egyo gye tubagambye mu luyimba lwa Ssemakula luli nti eryokanga n'etonnya, egyo gye twogerako olwaleero. Basajja bakulu nammwe bakyala bakulu, mwenna abagamba Bobi tasolya takola ki, mutuyambe mumufunire bye bayita ba political advisors. Abantu abo mbalabanga abataba b'amaanyi naye be bakumaakuma omukulembeze omunseetinga mu kkuba ettuufu nti tokola kino ogenda kutuleetera okukwanagana ne Buganda, ogenda tuleetera okulwanagana ne Catholic Church. Toyogereyo statement abakatuliki bajja tulaba bulala oba abakristaayo bagenda tulaba bulala. Kino tokikola eggwanga lino ligenda tulaba bulala. Yensonga lwaki olaba nti ne baba batuula kulonda kabineti bagironda bagigabanya. Ategere nti Abanyankole bajja kumanya mbalina Abanyolo, mbalina Gundi, mbalina ne bano, n'agigabanya asobole okusigaza kye bayita political mileage and relevance mu bitundu ebyo. Mweyammwe eriruddawa.
eriruddawa bwe mubanga buli omu musubira mugenda kulwanagana naye mu bayimbi bannammwe gye mwava temukwatagana eno mu byobufuzi gye muzze buli omu mumutaddeko ebintu ebitategerekeka temukwatagana ne institutions musanzewo ezaali badde zibawanirira nti kale ono ye waffe abasajja abo mujjukire omanyi bwolwawo okutegeera gy'ova ne gy'ogenda tosobola kutegeera wate bweweerabira ebyayita n'ebirijja mu maaso togenda sobola bimanya oba n'ebiriwo tosobola bitegeera bano abasajja babakolera statement mugende mulonde mmwanya emyufu eza kiragala ziba mbisi eza kyenvu ziba zivunze olwaleero olw'okubona akwatagana n'oli gwe mwayawukanye naye kyekimubavumya bakulu ndaba nga muva ku mulamwa amagenda gamwe tegagenda kubaako omuntu mulala agenda gafasilitatinga kuvaawo mmwe mwegobye mwekka kuba simanyi kye mugenda kugamba bantu sikiraba nze mbwe ntunulatunulamu bwe nti ebigambo byatolina kyotugamba asimanyi biki ebyo ebigombogombo mwabireeta ne mubyogera ku buli ntebe mu ntebe biki byonna leero mugenda tugamba ki tewali era neebuuza bwe kubanga si muzannyo gwa kwasisa baana bano kuba sibabba malawo nga bano bwe batwala nga bakama baabo be babasibya gwoyimirira otya n'oyogera n'ogamba nze saabayeekera akuliramu abayeekera bonna abalina okujjako omwami Museveni oba pulezidenti aliko ne bakeera ku makya gwe ne batakukwata ne bakwata bano abalala enfunda eziwera ne bakwata banno tukitwale mu ngeri efaanana bweti Dominic Ongwen yali akola ne Joseph Kony Vincent Oti yali akola ne Joseph Kony Kwoyero yali akola ne Kony Odiambo naye yali akola ne Kony bano bonna bakwatibwa Kony takwatibwanga omweni bamusindika mu ICC court yensi yonna ye Mozesa Kwoyero bamuleeta wano bamukwatira Central African Republic ne bamuleeta ne basooka bamala Mozesa omujjanjaba wano naye n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka Vincent Oti ye nattibwa Kony yakyali yakyadduka kakati tugambe nti Kyagulanyi Lubongo ya Nyanzi Katana be Bakony abakyadduka mu Kampala wano tebabalaba naye akireewo Bobby Yanga n'abalala bo babakutte nga Odiambo era batwaliddwa okuwozesebwa n'amayumba gaabwe gasaakingiddwa naye ng'abakola statement ezireetera okukwatisa bano bo weebali balina ku payroll to make matters worse weebali balina ku payroll basasulwa and after every 3 or 4 months bafune billions za sente ezikyabalemeredde n'okubalirira. What should we say? Dala mulimu struggle oba struggle ye balimu kubibiri kiche mulimu kubanga etugambe enjala eyinza okuluma oba gw'oluma enjala kwa sira balo bakwata Lubongo ya sira balo bakwata Katana sira balo bakwata Nyanzi sira balo bakwata Senyonyi sira balo bakwata Bobby Wine abakulu abali ku ntiko nene bajja ne bakwata Bobby Yanga bano ne basigala nga bagamba the dictatorship regime has arrested, has kidnapped our comrade. Mwene musigala nga mukyalina manyi ddala bogera bwembanga si mwe musibya bannamwe bavubuka mmwe abali mu bintu bino bye mbagamba bulijjo muzuukuke kubanga famire zammwe ze ziri mu kubonaabona kati oyakire waddiziddwayo mu kkomera oluvannyuma lw'okuva ekitali abamuzizaayo agenda kuvaayo ddi era ddala bano bagenda kuweerera abaana be oba bagenda kulabirira famire ye oba bagenda muleka buli essaawa
Malaba musituka ne muga tugenze kulaba kwaje nadduli anti yafiirwa mutabani we Jakana. Nebwe mwali wano nga Jakana akyali mulamu mwali mukugulana naye. Nga sibalaba bwe mugenda kulambula ku famire ya Kaluma. Ya mwaluwa. Nga siraba bwe mugenda ne mujjayo abaana ba gundi basenteza bw'aba yabaleka oba abaana ba liita oba abalala. Era nga sibalaba bwe muyamba abaana ba Kibalama gwe mugamba nti yabulira ddala. Bavubuka mmwe bano abasajja batuukiriza buli olugero olugamba nti ensi egula mirambo. Mmwe emirambo gye bagenda okugula bo basigale nga batudde mu mayumba gaabwe. Tolina bw'ongamba nti oli mu struggle ng'ovuga emmotoka ya bukadde 5 ba 3. Dictator waawa akukkiriza ovugeyo emmotoka. Era dictator waawa akukkiriza olambule n'ensi yonna gy'ogenda omuwambako otwale bwe mba temuli mu muzanyo. Dictator waawa ddala akuwa ssente ziko facilitating omujje mu buyinza n'akuwa obuwumbi n'obuwumbi obukulemeredde n'okubalirira. Dictator n'akuwa obugombe nga loopu. Akagombe kakulembera n'obeera wakati n'akagombe akalala. N'avaawo n'akuteerako n'essente za rent z'opiikinga buli mwezi. N'akuwa ssente obuwumbi 2 mu obukadde 4 ezikozesebwa buli financial year mu nnyumba yo. N'osigalira ng'okyamuyita dictator. Ddala amazima mulimu struggle oba struggle ye balimu. Wabagamba siriddayo lesa mubiri. Enfaanana gye mufaananamu temufaanana kuba mu struggle. Muli mu kutundayo obulamu bw'abaana.